Jajja bakutandise akusumuludde. This message is for Haryana Vedas. Ekijja si muntu ensi kyebadde erinda Bobi Wine mu White House yandibanga mutaka lwaki omukyala oyo mu kasuuti akapapo bamuyita Haryana Vedas ye mukyala omufirika asoose oba eyasookera ddala okubanga aweebwa accreditation obanga aweebwa olukusa okureportinga amawulire agava mu White House era nga ye mukyala yekka ye mukyala era still reportinga direct okuva ku Senator America ku Parliament ya America omufirika yekka omukyala oyo munansi gwanga erya Congo tuwava ne tubalaga video Robert Kyagulanyi Ssentamu teyayita wantu walala wonna yayita mu ggwanga erya Congo era mu ggwanga eryo omukyala ono yali influential nnyo omukyala ono w'amaanyi nnyo mu byamawulire mu lukalu lw'omuddugavu Africa ne mu nsi yonna era nga ali best mu ggwanga erya America alipotingira ensi nga Angola ensonga ez'enjawulo era omukyala ono w'amaanyi nnyo omukyala ono amawulire agavayo galaga nti enteekateeka z'okutula ne Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tannasinkana abakulembeze ba White House bonna oba ab'eggwanga erya America abo abasalawo omukyala ono enteekateeka aziri wakati era interview essaawa yonna wo n'agiraba akkirizagana kati naggwe ayagala okubanga olaba bwe byagenda osooka okwogera ebigenda okubanga bigenda direct omukyala ono bwegamba nti alina accreditation mu White House kitegeeza nti buli kyakola abakulu abakiraba bulungi nnyo kitegeeza nti munnayuganda bw'oba tonnalikinga video eno ate message eno batogiyambeko kubanga etambula kati ono omukyala era nga ono alwanira nnyo eddembe lya Uganda ayambako okulaba nga obuliawo message y'omukyala eno etuuka era n'amuwa obaka n'amugamba omukulu muyite wano ne wali ate ono alumya akulaga nti akupostinga n'akugamba kati ngenze wano nzija akutandise. You are the reporter in Washington from Congo. I need you to speak and meet with Bobby Wine. I need you to meet with him and interview him before he meets with officials. This is very important. I'm a Canadian citizen and I'm a supporter of Bobby Wine. I'm a supporter of Uganda and I believe that you can help in this. We need all the help that we can get within this movement. And so the spotlight is on the country of Uganda. Museveni did not win the election in Uganda. The election was rigged. Bobby Wine has been chased out of the country. His wife was assaulted. His children had to flee their home with their mother. I need you to speak with him. He is currently in Washington. Please get in touch with me or get in touch with Bobby Wine. If you don't know how to get in touch with him, I most certainly can. We need this meeting to happen. Please get back to me. Thank you. Yawumuddemukko katono n'osumulula propaganda bapropagandist bo ba NBS ba Frank Gashumba bamabike betwali tulowooza nti no bagezi bano basimanyi bamukasambidde abaali boogera oluzungu simanyi wikoto kakati wipoto tukoto tebikyakola essaawa eno akusumuludde Museveni akafaananyi kano okajjukira wamanga tuvudde ku bano bapropagandist ba Frank Gashumba nga tubatisize ebbali akafaananyi kano okajjukira ono mujjukira ono wame ekijjago okimanyi bakubino bana propagandist bewasasudde kubanga okimanyi nti essaawa egenda kutuuka bibakalire ku mimwa ekijja kye bayita batya njagala otule owulirize bulungi nnyo nze nakugamba nti amagezi g'osobola okukola kati essaawa eno kwe kuteekateeka bannayuganda beetegekera ekijja nga Paul Kagame oyo yakikola n'abagamba nti kakati tulina okutandika okulaba nti Rwanda eno ebeera self-sustainability nga akimanyi nti zijja nga tabagaba bagenda tuwujja sanctions ziri ez'ettabu mu kifo ky'okwonoona ssente ng'ozo bano bapropagandist batambula ku media house bano ba Frank Gashumba bamabikke bambidde n'empuga yakomyewo bupya mu kifo ky'okwonoona ssente ng'osasula bano bapropagandist nze mbadde ngamba mwandikoze guuni ne mutandika okutereeza ekijja ne mwetegekera ekijja zino ssente zeyonoonera mu baana abatumba abo batasobola tukonvinsinga kubanga you are messing with another generation, new generation. Abo baali basobola kusiriwaza bakitaffe naye ffe tuli mulembe mulala tumanyi policy zikiddamu muna Uganda tulina article number 2 ya American Foreign Policy egamba nti the fact that America maintains its position as a global power omwami oyo ng'ayitamu eyo article yennyini yakola kino n'afuna akafaananyi kano mwaka gwa 1987 ng'amaze okumuteeka ku ntebe Museveni byajja n'abattisa mu nsiko yali ayagala kuprovinga abantu bano nti ayina amaanyi naye ffe tetuzze na mmundu His Excellency Kyagulanyi tamobilizinze masses kwata mundu kuba Museveni nayo ngeri nayo hadi wenti oyina abantu kati for example Ukraine nayo osobola okukira abantu banansi ba Ukraine basaba bakwate mundu balwane kulwa government yabo kati balina full support yaba capitalist
balina full support ya capitalist kati ne Museveni naye yakola mu Uganda yagenda n'abatabbira n'abagamba asobola okumobilizinga masses zino nakugamba kino kyatuuka ku world order nti yali tasobola kuwangula kalulu okyegere ekintu ekyo kati naga asobola okumobilizinga masses naye ffe twamuyise mu policies mateeka nakugambye wano ekiva eno suubira ebintu bibiri ekintu ekisooka bakita elections audit etutwala mu rerun tuddayo bupya tuyina domestic uprising eno ng'ovudde ku bino aba P2B yebagamba kati muna Uganda situka nakugambye stage tenatuuka domestic uprising yenjogerako ey'Libya tugenda kusituka nga waliwo akutte Kalevu akoze bw'ati amugamba bakube obakubye ebbanga ddene nga tukutunuulidde kuluno ddamu obakube ekyo wa Irani yasooka njagala ojjukira yasooka abadde nga akuba abantu buli asituka okwekalakasa nga abakuba engeri bo gye batakkiriza mu democracy tebagenda mu kalulu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo kola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Kati era baali balina kitambuliza mu human rights mokka kyovula kati osanga bunene bwa P2B obutategera ku interpretinga kintu ekyo kati gakagamba abeirani be basituka abantu beirani basituka emirundi n'emirundi naye nga ono akyasetinga polisi yagisetinga fe kyatutaasa tulina democracy kati ono yayitira mu democracy okukola ekintu kye bayita crimes against humanity oba human rights violations yazikolera mu democracy kati wano tu activatings kati okwa activatinga bagenda tunawali bagamba mu 2021 kyali kitya 2021 atugamba kati Donald Trump omwami ono mu 2021 yakwata nga 18 ne 19 omwezi gwa 2 omwaka gwa 2022 yakuba abantu n'abakuba n'abatta mwalimu n'abaana abato nga kakati ebagiyita murder crimes against humanity kati tumukoleresi ati ya president ayika yagambye soko kakube sanction kati waliwo sanction yawo zijja just mwegumye ne time mugenda kusirika nkiddamu Frank Gashumba kino kibalayirya mugenda kutuuka ekiseera ng'obuTV bwamwe bumukozesa kati essaawa eno okukola propaganda nga muli mu kudiscussinga sanctions babawujjiza just watch the space fe tuli mu kusaba sanction zino twagala ku Muhoozi Kayine Rugaba bamukube Magnitsky ne banne etugenda gifuna nkiddamu munna Uganda tugenda kugifuna kweno stage kwe tugifunira uli bulijjo mbadde mugamba Muhoozi nga takwatwako bano bo nga tebabakuba mugenda kukirabako eno ye stage kweno stage bakwata babadde balowooza nti bakitalo ne babamala amampa nti ne balyoka babafunya kati bamala okubafunya gwe munansi ofuna embavu ezikolaki ezitusituka nga ne bali be balagiranga nti mugende mukole ebikolobero ebyo nga tebakyasobola kukolaki tebakyasobola kujja kubikola kubanga bakama baabwe babeera babagonzezza kati nga waliwo akutte Kale bamugamba bakube bakuwaanawaana gwe olabe ogenda kulaba ttabu tugenda mu New Uganda either the hard way or the peaceful ye yalonda ayina gundi bbiri z'alina okulondako esooka alina okukkiriza rerun alina okugikkiriza oba si kyekyo tugenda kukola ekintu kye tuyita domestic uprising akole ekya Gaddafi olabe ettabbu kati bino byali mu kwokya obutale yeetegekera kuba ali mu kujjawo bantu bangi eyo teeka ey'okwokya akatale ey'okwokya obutale ey'okusuula ebizimbe ayagala kujja bantu mu kibuga asigaze space kyali mu kukola nkiddamu ebintu by'okwokya akatale n'okusenda obutale n'okusuula ebizimbe wali abantu abangi ayagala kendeeza namba z'abantu kubanga akimanyi senga domestic uprising etuukawo kigenda kikubeera kyangu nnyo bannansi okwekuŋŋaanya bali mu butale bonna besale ku street bayingirewo nga kizibu nnyo mu controllinga kati ayagala afune ekintu kino tino kibeera kize abeera ayina time okwetegeka okulaba nga kwakikubanga birabye Bagaddafi babye bakoze kati yajja abikopa naye mukulu nkugamba n'ekyo tekigenda kutaasa ojja kwetegekera domestic uprising bakubejjeeko ey'amadulo bw'ogenda kwetegekera domestic uprising bakubejjeeko nga madulo okitegeera ate bano bajja n'obo bagenda kusena busenyi bagenda banonana mu Uganda mwennyina bejjeeke omanyi awo oyo yekka yalina amnesty yekka yagirina okitegeera oba immunity yagirina yekka kati bano abasigadde tujja tuli mu American foreign policy yes tuli mu American foreign policy we are activating article number 2 and article number 3 to 4
zonna tuli mu activating omulundi gumu ebyo bye muli mu propaganda ebyo nze mbutunulya n'enseka n'okuseka naye akati buno babuloza Frank Gashumba yaliko ku generation y'abakitaffe kati amanyi fessa wenu muwala we Sheila Gashumba yalina tuchallenge nga Sheila leta Sheila ya meeting mu generation yaffe naye go wenna omeze ne wrinkles omeze ki wenna walino wekala kasa n'emiswale kikulya neffe wiko tukutunira wetu netuga that one is a fool tamanyi police zaliko tazimanyi Omumerika mbu Museveni akwate sente nkiddamu ekyo Kashumba kye yabanyonyodde mbone bamwadde milioni 10 kiri bwekiti Museveni yakutte sente milioni 10 eza dola naziwadde chosen one waba capitalist the chosen one waba capitalist okutaasa economy ya America kati essaawa eno eyimiridde ku Kyagulanyi nkiddamu economy ya America eyimiridde ku Kyagulanyi kubanga ki yagenda okugitaasa ajje Uganda mu kintu kye bayita BRICS bwe tujjira ku ntebe tugenda kusamba akatoffaali k'aba China n'abarasha okukafulumya Uganda ekyo nkikubu lya n'obwo obuyindi obwo bw'oleese okitegera kati economy mbu ono alina okutaasa economy bamuwadde sente okitegera alye mu America olukwe ate mu kumu balyamu olukwe ate naddukeera mu America kati ekyo kya busiru nga Frank Gashumba yakyogedde olutalo nakugamba baluyita de-dollarization lwe luli mu kusabuza Irani lwe lwasabuza Maduro yes lwe luli mu kubasabuza Congo baluyita de-dollarization kati ono abeeranga agamba nti America bagiwadde enguzi okweryamu olukwe kyokka ekintu kino kye bakola kikuba economy ne dola ya America omusajja asitudde ne zigundi Ford zigundi zitanke enzibu emeri zonna ali mu kusesebula muntu mu milioni 10 eza dola omanyi milioni ze bakozesa olunaku mu olutalo mu Irani ozimanyi omanyi million dollars ze bakozesa olunaku kasuka ebikompole ebyokulaba nga bataasa economy kati mbono yakutte milioni 10 naziwa chosen one waba capitalist nga the people's favorite mu Uganda bwagenda bali emolukwe kyokka bamuwadde milioni 10 yaddusa ate mu America bananyini ba police eno gye tulimu ate era bananyini ba economy gye baagala okulyamu olukwe ngono ayagala kukozesa BRICS mbwagiriemu olukwe enemy wa Russia ngayitira mu kabinja kannamu Bungereza as best friend gwe bayita Omumerika mbwatone era gye yagenze nga bamaze mu milioni 10 then mwe musiriwaze bala Asadi ali mula Asadi lwaki yagenda mu America bakulu mwetereze tubatandise mwetegekere ekijja eyo bipropaganda byamwe mu biveemu kubanga tuli bantu generation yaffe temukyasobola gisiriwaze era tubatunulya mutunulanga bimongwa byennyini nga mwogera era tubatunulya batunoga kati kano ono emukasambidde once upon a time bali bamanyi bajjajja fenti mugezi kitange yantumanga amanda mbwa ulize empuga n'ensereko nga boogera naye kati ku mutabani waabwe bwatunulya video ya mpuga n'atunulya ne ya mutabani we gwe bayita Dr. Shama Kabaka wa Foreign Affairs agamba gwe mwana gwe nzakuzaala no my father I'm going to make you proud bano tubasobola nze taata nakugamba nti amanda go wantumanga walina ngo owuliriza basiru ekirungi nti naawe okipuluvinze ng'okyali mulamu nti abantu bano ddala bulijjo basiru respect dad respect my